Lwaasa bamulangidde obukodo n'obukopi ago ge nkuleetedde olwaleero. Yes, omulungi yeekuumidde ku good talent kyokola kye kisingira ddala okubeera ekyakabi. Of course tusiima nnyo omukwano gw'otulaga ng'oyita mu kulaba videos. Atuguddeko olunaku olwaleero tujja kusaba obeere nga nte osubscribinga tusobole okubeera nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako amawulire agaba gatambula mu maaso. Kakati amawulire agaliwo ge gano ag'omusajja mukulu ayitibwa Lwaasa wamu n'eyali mukazi we oba ex-wife we omukyalo ono si mulala nga ye Angel. Oluvannyuma lwa Angel okuvaayo n'abeera nga yayogedde ebyawuniikiriza ensi ate abamu ne basigala nga babiwagira kwegamba abamu nga bali ku sayidi ya Angel abalala nga bagamba Lwaasa ate ku kye tutegedde oli musajja mmekete. Kino kyaddirira oluvannyuma lwa Lwaasa emabegaawo ennaku eziyise okuvaayo n'abeera nga yawa ebintu omukyalo ayitibwa Angel nga bakyali mu mukwano ogw'amaanyi naye ate we baakyankalanye n'agenda nga amuggyako kimu ku kimu bye yamuggyeko nga kwabaddeko emmoroka gye yali yamuwa wamu n'ennyumba. Kakati omukyala ono Angel yavudde n'abeera nga ategeeza ab'amawulire n'agamba nti Lwaasa y'omu ku basajja abasinga ddala okubeera abazibu mu nsi eno kubanga ye musajja asobola n'okuba nga akusaba emitwalo 5 egiba gifisse ku ssente z'aba yakuwadde ate era ye musajja yekka gwe yalabye akuwa ssente mu public bwe mutuuka ewaka n'abeera nga nte azikusaba mu lutemya lwa liiso n'agamba wayi mpa akange. Yavudde n'agamba nti okitaba ki ono omusajja ye musajja yandibadde asaana okubeera nga nte akulira bano aba Simeo oba like Basting's Men Association Uganda n'abeera nga ye mukulembeze waakyo kubanga ag'amazima tavaako yadde 10 ate ne bw'aba avuddeko 10 mateeka aba alina okubeera ng'akola ki akikusaba. Wabula omwami Lwaasa naye kasa yafunye obubaka buno obwavudde we yali mukyala we yaddukiddewo ku mukutu gwe n'abeera nga nte awandiika n'agamba nti okubeera Sting oba okubeera nga mbeera nkulira Simeo okubeera nga sigaba kasente sisaasanya kasente mu bintu bye simanyi naddala okusinga ddala ku kitonde ekikazi kye kintu ekimu ku kitufudde okubeera nga tulina ssente zaffe okubeera nga gwakulira Simeo tekitegeeza nti y'abaavu nedda ekyo ekitongole si ky'abaavu wabula ky'abantu ababeera nga balina akasente nga tebamala gakasaasaanya ku bintu ebitalina gye kigamba ggwanga era y'ensonga lwaki kibawa amaanyi okusigala nga bakola ssente n'okubeera nga tebazisaasaanya kumala gaziteeka mu bintu ebitalina mugaso naddala okubeera nga oziwa omukazi nga nte tomanyi ki kyagenda kubeera nga azikolamu. Ye Lwaasa bw'atyo yasobodde okubeera nga avaayo nga annyonnyola oba nga addamu obubaka ono omukyala bwe yabadde ataddewo mbu Lwaasa ye musajja akuwa akasente waka naye ng'agenda kudda ne ka balance akafisseeko kwegamba nga yabazeebaze dda ssente z'akuwadde biki by'ogenda okukolako kufikkako mmeka ate era bw'akuwa akasente mu public abantu bagamba Lwaasa ng'ayagala nnyo omukazi we amuwadde ssente bwe ziti naye ate mwana tuwemuddayo ewaka n'abeera nga azikusaba kugamba ye yabadde amuyise mukono gaamu wabula ate Lwaasa yavudde n'abeera nga yeedifendinga mu ngeri ng'eyo n'agamba mbu our mission is to fix this nation by only spending on what is necessary especially if spending it on the other gender. Kwegamba nga ye alinga ng'agamba nti omulimu gwabwe bakalireke abasajja abatagaba ssente okubeera nga nte bateeka ensi eno umulamwa oba kubeera nga ekula mu ngeri ey'enjawulo naddala okubeera nga tebalina kubeera nga basupendinga ssente zaabwe basasanya ssente zaabwe ku bintu ebiteetaagisa naddala kasa kijja ku kitonde ekirala nga si kisajja kinne oba kikazi awo alina okubeera nga ateeka ssente waalaba si kumala gateeka ssente mu bintu eby'ekisirusiru era n'agamba nti ye tafuddeeyo oba Angel amuyita ki oba amuyita ki tagenda kusigala nga nte akkiriza okubeera nga addamu okuzanyirwako omukazi yenna kubanga akasente ke yayita wala okakola so katagenda kubeera nga atya ebigambo by'abantu simanyi bamwogeredde biki agenda kusigala nga ategeerera akasente ke so kakati byebyo n'omukyala Angel alabika tatudde kwegamba agenda kubeera nga avaayo okubeera nga ndowooza atuwa ku moments zayiseemu wamu nga bakyali mu mukwano n'omwami ono ayitibwa Lwaasa. Fona osigega agabaddewo sigenda kubeera nga nsukkaho okujjako okusaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira naye nga sinaba kuba nga nkusiibula bambi subscribe nga tekako akade ate buli kimu tusobole okubeera nga tukifuna ffenna naawe obeere nga omanya biki ebiba bitambula mu ggwanga Uganda. For now, bye.